Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku mitwalo 8 gyokka. Kituufu ddala emitwalo 8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku mitwalo 13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Eno ye Salam TV. Nirizago yekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amachago na ku lwalero wasuzotya omulungi atulaba embeera yonna gyoyita mutukakasa bulungi nyoti buli kimu kirikiriya era nga Allah bwatu wabiteekateeka olunaku lwalero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2025 omwezi guno nagwo gulimu ebintu byagwo nagwo guzze olunaku lwalero nalo lukedde ng'olunaku ate olulala naye ate nga luyina embeera ey'enjawulo naddala mu ebyo ebigenda maaso mu nsi mu ebyo by'olina okutegeera mu ebyo by'olina okumanyira wano ku lutimbo lw'emirembe Salam TV n'embeera yonna okugitunuulira wamu n'okugyekkanya mukkirize omwalo kikaye twaha mukiibi tutandikiraawo nga tukuwa ate abigenda maaso mu nsi ebigenda maaso wano mu ggwanga n'ebigenda maaso awo wootali. Njagala okulamusa kuli muntu yenna atulaba okusinziira na gy'osinziira okujja gy'oli wano gye tuli wano. Mwebale kubera nti muzuukukira ku TV eno mwenna mwebale akakuba kakedde nga ka mulembe akatayonoona byakola akaleeta akawewo akalungi akatayina tabbu yonna enkuba yatonye awo nga nkugobye guno omwaka gwakugwa mugule bwambulera mbeere nabo mutambule nabo mu kiseera kino kubanga ne woba ovudde awaka nga tewali nkuba gula magetisi gula rain coat ogiteekeko onyumira nyo ebintu by'okulima simanyi wali mulimi onki magetisi bano ab'ekibuga babimanyi wangamba okulira mu kibuga wano Kawempe kisaasiwa kati bya magetisi ffe tubimanyi erinama ffe tumanyi magetisi kati mu kiseera nga kino ab'ennama teri kwambala nga tondala magetisi ovuga boda magetisi otambula ku bibyo magetisi kati byo ffe tubimanyi newunya n'okwewonya njagala okwebaza buli muntu yenna agolokokedde ku TV n'omugaso naye ate nammwe abayongedde ebirungi ku nsi eno mutukoze bulungi nnyo. okubira no jengenda alabayo njagala okwebaza omukyala Aisha Kikaye atusuliddewo omwana omulenzi. Thank you. Aisha twagala okwebaza webale kubeera omukyalo wenkize nnyo okubeera nti otusuuliddewo omwana omulenzi amanya mwana wabuwala alhamdulillahi rabbil alamin omwana ow'obuwala tukwebaza Aisha mwana tu tetwatambulira bwerere Kikaye nawe webale kubeera nti oli musajja ddala anywedde omwana omuwala azadde kasukaali mukyala Kikaye azadde kasukaali era kwagala nnyo kugamba nti nina okukola kuba musajja mukozi naye kati omulala yandibadde ali waka ali awo yetoloola mu ddwaliro
Nolwekyo amawulire ago gatuuseeko ku makya gano nga masanyufu mazibu nnyo. Maimuna senga w'omwana senga w'omwana ne Aisha omulala n'erinnya lya Aisha walyagala lyava waka n'olinoonyayo nayo amannya gano mugegendereze bannange ne Maimuna ankubidde akasimu nagamba nti owaayi ekiri wano nenga nti naye kikayi sijja ankubidde akasanga nti omanye ekiri eno omukyala amaze okusuulawo ekintu. Tuli basanyufu kasukaali kazze dda mu maka ga Umar Kikaye tuli basanyufu olugero tulwatumenyera bwereere mwana tu era tuli basanyufu alhamdulillah rabbil saba muli mwebale kuguggusa webale kuggusa byonna twebaza Mungu webale kuggusa mulimu omukyala bubadde bukya n'agenda asulawo kasukaali era ali bulungi abaagala okulya amawulire omukyala ali bulungi ne kabebi kali bulungi ate ne taata waaka ali bulungi erinnya lyetwanafuna naye ndoza nawe katukongere ya Aisha awaka waliwo Aisha mama Aisha kakati n'omwana Aisha Kikaye Junior tugenze mu maaso mwebale kubera mukeredde kuti program mukeza machago olunaku olwaleero omwaka guno nga bulungi onkwatiriza owaye ekisiibo alhamdulillah ekisiibo alhamdulillah twakimazeeko bulungi jo olwaleero Allah n'aleeta embeera ey'essanyu mu maka ga Umar Kikaye Allah tumwebaza alhamdulillah rabbil alamin mwebale nnyo mwebalidde ddala kusaba tuyanze ege program mukeze amachago olunaku olwaleero ebyatwaha nno nga tubizizza ku mabbali Maimuna ka message katuuse Maimuna ka message katuuse wali nze n'okuba ya recordings tetufuddeyo sibyangu kankutwaleke wamwe mukono ojjukira omwami oli eyawasa omusanvu omulundi ogumu abakyala omusanvu omulundi ogumu bonna n'abakuba embaga yawasa omusanvu kati nno kakati nga tonamalayo mube yawasa mulimu nowe waffe ow'ennama yagendera mu mugendo omwana owaffe w'ennama ne muganda we babiri bwe bati abaana nga bwe baddiŋŋanako bwe yabayoola n'agamba bamujje tugende Saalongo oyo yetaaga okwebuuzibwako kati nno Saalongo oyo omwaka guweze kati nno abalaba na 7 omulundi gumu mu mwaka gumu mu nnyumba emu niba nnange ab'emukono ogenda n'ogugumukamu n'ogandi ono bituufu bino ab'ekawempe muzaala kawempe teri ab'ekawempe tuzaala gamba mukono naye ab'emukono mukono 7 mulundi gumu kyatukola bubi nti bwe yali bano abawala b'oluganda yabajja naye kati ngenda kubuuliriza oba nabo baazadde ati kati bwe baba nga bonna abakyala baazadde abana 7 atuyambe balime kubeera nga baazadde lumu baba bazadde mu kiro kimu nga tumanya nti ate waliwo akuyambako kati ate ebyo bibeera wuti lindako kiba kitegeeza omwayino azaala leero n'ayisawo ebbanga n'azaala olulala simanyi naye kale mu mwezi ogumu basobola okuzaala naye olunaku lumu bonna omulundi gumu Saalongo yatugamba tewali asobola muyambako oba ye Saalongo n'erinnya lyanva mu mutwe naye omusajja oyo Abibu Saalongo ayina n'eddala liwanvu oyo agaziiza kika agaziiza ki yebale kugaziya disitulikiti y'emukono egaziye n'okutuwa amaanyi tumukopperako bingi omuyigirako muyigirako obutenyoma musajja oyo oyinza omuyigirako kye bayita obutenyoma kubanga omusajja oyo yagenda mu maka g'abakyala 7 mu nnyumba emu najjamu 2 mu nnyumba emu n'abaleeta abooluganda eno yali bwati bo babeerawa
ekyo nakuma kiraba Kongo eyo. Ekongo eriyo omusajja yawasa abaana abawala abooluganda bana omulundi gumu era embaga yaliwo olunaku lumu. Kati bamubuuza embaga ewedde kati ogenda wa nti yonna nja kugendayo. Yonna ajja kugendayo. Toyanza nnyo toyanza egenda. Program mukeze 15 zezeganye ku maca ag'olunaku olwale ku ssaawa emu. Salongo Habibu tukulamusiza. Ayina 7 mu mwaka gumu mu bakyala 7. Twanzire tuyingira mu kiseera ekya kalulu akalabika nti kazibu nnyo bannange. Era kati buli woyita bipande. Ebipande buli woyita bipande. Kakati ate nno n'osaasira abamu nga ba kibiina kimu naye nga balinga mu 6. Bonna beesimbyewo. Buli omu ayagala. Bonna bazze. Guno mugaati. Kombolire. Guno muceere. Bwe bali e Kawempe wano Kawempe North. Waliwo Muhammad Rusa. Waliwo Muhammad Rusa, waliwo Enore Kasacha, waliwo omusajja w'amaanyi omugezaawo. Waliwo omulala omugezi ennyo. Umar Magala. Umar Magala yavuddeyo era yabadde ku Yidi, ku lunaku olwa Yidi yabadde ekibuli ew'omulangira Kasim Nakibinge jjajja w'Obusiraamu. Yagenze ne Nalukoola. Jjajja abayita. Ne Nalukoola. Nabyabufuzi mujje mubuuze ku bantu. Umar Magala n'alangirira. Ajja kwesimbawo kuddamu. Kyajjako ajja kubwa meeya oba Kawempe. Kati ate gundi. Ate era ayogeze Ddembe. Simanyi kyaliko. Ow'Eddembe yali atugambye nti agenda bakuba MP. We nawulira. Ate bwe twatandika campaign bwe yajjanga ezze mangu nozalirwa kwa yajja mangu. Kati ate n'awagira Nalukoola era yalinga protected. Ojuka Nalukoola pikipiki n'agwa ku ttaka eyamuyoola. Yali Ow'Eddembe. Kati neera ku ekyo ekifo bamuyita Ow'Eddembe. Emmanuel Serunjo gikojjange muganda bamuyita Emmanuel Serunjo. Emmanuel Serunjo Ow'Eddembe doctor walugave naye. Waliwo kati era waliwo Serunjo omulala yali politician. Yali wa Kampala Central. Kirabika. Nasembe mulaba wano. Kati era ku ekyo kinyini ekifo Magala kwe yalangiridde. Ekya meya. Ekya meya. Waliwo Haji. Eyali omubaka wa Kawempe North. Tongamba nsereko. Nsereko se Haji. Haji Latif Sebagala Sengendo. Latifu. Naye akomyewo ku ekifo ekyo kyennyini. Ali mu kaweefube atambuza Kawempe empya. Latifu aniya naye kyayagala. Omusajja ow'amaanyi oyo, omusajja ow'obukodyo. Latifu akola mukozi. N'alabye ba politicians abakozi. Latifu kwali. Otyo. Ate n'alabye ba politicians abakolera abantu baabwe. Latifu kwali. Kwa yali mu parliament. Nga mu parliament omuwulira imam era ng'emirimu agikola ne kwa kuteesa ng'ateesa. Nga bodda mu constituency mukozi nnyo. N'ava ku kifo n'asigala ng'akola. Emyaka aga yakakuba wali nga ye member of parliament. Obuzibu bwe buli wamu. Nti ani amulondera cards. Tewali buzibu. Ani alondera. Ani amuselectingira walaga. Wekyo kyokka. Kyekizibu ekyali ku Latif ne ebisigadde musajja mulungi Kaabe mu pate ali royo Kaabe wa naye yalangiridde ali kubwa meya ye yasooka kati tetumanya abakirimu addawa tetunnamanya bonna bakibiina ki ebyo byobadde nti multiple candidates. Kakati soko tunuulire olabe n'ebifo ebyenjawulo ebirabika nti bizzeemu abantu bebamu bapati emu ate weesanga abamu nga b'amaanyi nga bonna bali awo tunuula
bannabyabufuzi okuli abakozi ba gavumenti n'abagivuganya buli olukya bongera kusowolayo mitwe n'okwetonda mu balonzi okukakasa nti be bagwanidde okubakiikirira mu kalulu ka 2026 era enguudo ezisinga kati zikwatiridde ebipande ebyabeegwanyiza ebifo eby'enjawulo wabula abasinga ba NRM ne NUP. Wadde nga akakiiko k'ebyokulonda tekannafuuwa firimbi ey'okutandika okuwenja akalulu, ebibiina NUP ne NRM beesunga kusonsola abantu abangi abeesowoddeyo era balowooza nti obungi bw'abeegwanyiza okubakwatira bendera kyoleka buganzi. Kyamazima nti bangi naffe tubalaba olw'ensonga nti ekibiina kye kirina obwesige bw'amaanyi g'abantu. Kati ekiseera ekituuse kyakulumba bantu kunoonya bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Bakira buli kibiina kikakasa nti kyakusunsula beesowoddeyo mu bwerufu era bendera bazikwasa basaanidde awatali kuseka muguwa wadde nga bangi be bajja okuyisa tiketi kulitalaba. Enkola ey'obwerufu, enkola eya ground okubako abantu okubako makisa 50, enkola eya vetting ndowooza ekyali ku mwanjo nnyo era gye tujja okuyitamu okusunsula. SEC egenda kutuula okutunuulira amateeka aganaafuga ebyokulonda n'okukakasa puroguramu nga bw'egenda okubeera. Ebibiina byombiriri bisabye abeesowoddeyo obutawakanya bye babisaliddwawo bibiina byabwe okwewala okudda mu kanyoola bikya akaliwo mu 2020. Nti ababanajja obwannamunigina bajja kulabibwa ng'ab'enkwe ku kibiina kya National Unity Platform ne ku maanyi g'abantu. Nti okulonda nga kuwedde baakirize binaaba bivudde mu kulonda baleme kwetabangula nga bwe gwali mu bitundu ebirala. Newankubadde NUP ne NRM bamativu nti omulimu bagenda kugukola bulungi, abalondola ebyobufuzi babalabudde nti beesibe 3 kubanga 2 zandikutuka. Oyinza okulaba nga ate obaoliawo yaliyiseemu si yayiseemu naddala okuvawo twatandika okukozesa ennyo ssente mu kalulu. Oli ayinza okujja n'abagulako kaadi. Party structure mu buli district eronda abantu abanaagikwatira ebendera kubanga abakulembeze mu district bamanya abantu baabwe. Abakenenula ebyobufuzi balowooza nti NUP ne NRM balina okukola okunoonyereza nga tebannagenda mu bumyufu ate babangula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okwewala enjawukana n'okuwakanya ebinaasalibwawo ababatwala. Ebibiina essaawa eno bisaana okutandika okukola okunoonyereza mu bifo eby'enjawulo okunoonya kwaba abeesowoddeyo baani abayinza okubaamu omuzinzi kubanga oluusi bw'olinda eno essaawa esembayo eyinza okuwa ekifaananyi ekikyamu oli ayinza okujja ng'afunyemu akasente ak'amaanyi n'ajja ayuugumya ekintu. Nga tetunnabalonda oba tebannayita mu kamyufu tusooke tubabuulirire pate biki byeyagala, tubabuulire nti bw'otayita mu kamyufu ka pate ate teweesimbawo nga independent. Ekigenge ky'enguzi ekisenkenyeza ebitongole bya gavumenti n'abagivuganya abalondola ebyobufuzi balowooza nti nakyo kyandisatulula ebibiina nga bisunsula abagwanidde okubikiikirira singa tekitangirwa. Nga omuntu ayinza okuvaayo ng'alina ssente ze nnyingi n'agula buli omu akuba akalulu mu pate. Akakiiko k'ebyokulonda kalindiriddwa okusimbula abeegwanyiza ebifo mu kalulu ka 2026 era abamanyi ebyobufuzi balagudde nti abaneenyigira mu kuvuganya mu kalulu kano bandikira ku baali babaddewo mu byafaayo bya Uganda bwe kyetandika ebyobufuzi eby'ebibiina ebingi. Josephine Namakumbi Motoyi, NBS Amasengejje. Embeera eyo byabufuzi twolekera akalulu era omwaka 2026 gunaatera. 2026 amanyi bayita okulonda omukulembeze kusembedde kuba kulonda nkyukakyuka mu nsi. Wano banaffe Abamerika baali mu kalulu nga tosuubira nkyukakyuka olwaleero eziriwo mu nsi. Ng'olaba Biden mu kusooka yasooka n'akanyeenya ne bamugamba nti agwe tosobola ne baleeta omukyala agezaamu okunyeenya bonna nga baagala kukulaba nti bakuba Trump ono wesanga baamulengera mwana tukati ekigenda mu maaso mu Amerika kikulaga nti Trump ono oba oliawo yali mulungi ku bintu ebimu era ebirungi Trump nga kirungi ng'akikkiririzaamu akikuba n'omutima gumu. Okiwulya olwaleero bwe yavaayo naga nti ekisiyaga saagala tosobola kimuyisamu yatuuka n'okwagala obbagoba ku mirimu
koti yebasevinga kati ayina ekintu kyakola nga kibi ekyokugoba abantu akikoze ku level esingayo okubeera embi. Nalabye abayizi nga babanoonya abeekalakaasa abeegatta mu kwekalakaasa ojjukira bya Isirairi universities ezimu zaasituka abaana beekalakaasa temuyinza kutta bantu bwe mutyo ebya Gaza ensi yonna ye nawane e Uganda mwalimu abantu bangi ensi yonna yeekalakaasa kakati tekyali tekitambula n'endowooza ya gavumenti kati bakadugala bonna abaalimu n'abaava mu nsi endala abakyetabamu ne bategeerekeka bano abaabakulemberanga abaakola ki bonna babagoba kati bakuga nti bagenda mu kiraasi naga nti kikale ng'ate muddugavu nnyo Obasudani obakongo newayingira otya jangu ne universities abaana bali mu universities kuba basose ne baba sparing naye ate nibasoka bagenda ku byaba yekalakasa abakola olugendo lwakutte sirulungi n'akati sirulungi bintu bingi byataddewo yes kati ate kyasinga okukola ekibi ekyasinga okukola ekibi nti bwe yali ebbali wali omwaka gwe emyaka ena gye yamala nga si mukulembeze buli kyakolebwa kyonna ne kimunyiiza azze kukitereeza okiwulira South Africa bwe yagenda newawaabira Isirairi mu kooti y'ensi yonna nti Isirairi erumbye Palestine bwe yajja yatandika ku South Africa bwe mwakola nagambye wanejjo okiraba kati ate kubantu Irani ayagala boogerezeganye ku nuclear bo baganye bo tebabyagala kati abagamba agenda bakuba anti kati awo wewali obuzibu awo era bamuzeemu ne bamugamba naffe tukulindiridde tugenda kula wewali obuzibu nti Trump kyakoze obulungi nga ensonga y'ekisiyaga naye kankujjukizeemu katono sokolindeko tubadde tetufunangayo mukulembeze president kuleve ya president ow'ensi ezo zikirimaanyi okuvaayo ng'avuma ekisiyaga kuleve eno ng'alwana ekisiyaga okubeera nti akisaanyawo kuleve eno kakati tumufunye atagiddeko n'ebibi ajidda okiwulira mukutankula entalo kakati entalo twalitoza nti Trump ono si wa ntalo gwe wakyogera wano era kyembadde ngenda okujjukiza ng'ogamba Trump tayingirira ntalo erere kati saawa zino entalo ze yakagulawo zimanyi omuwendo bambi nze kisinga okunyiiza kuba nti azze ku bantu sijja bayita bannansi kale azze ne ku bantu abatuuze ba Amerika n'empapula ne oba wazifuna bakubuuza ne wazifuna otya baddayo ne babuuliriza ne bakuteeka ku nnyonyi kati tolaba nolekyo tekwa nga tukomewo wane waffe seba abanira bakuba gude bafunye ebyuma ebipya ebigenda okuprintinga endagamuntu bannayuganda abamu tebalina ndagamuntu eyo zaggwako dda etwaba obuwumbi bwali bumeka babongeramu awo ojjukira budget gye basobola okuleeta ne baddamu ne baleeta basobola leeta budget yaabo yabuse 5 mu bumeka kati ne baddamu ne baleeta endala ne bagaa nti twabadde twerabidde nira eyina abantu ndagamuntu ziri expire omwaka guno mu mwezi ogw'omunaana ye August obukadde 15 n'omusobyo zigenda kuba zo ziri expired kati enkola eyo simanyi Uganda yokka si yegikola naye n'ensi endala ezigikola gw'otandika otya okubeera obutuuze bwo bu expiringa ddi mbadde obutuuze omuntu yandibadde alwana kubufuna nakubunyweza kububeeramu kubanga bw'obeera ngo nzalibwa wano automatic mba mbufunye ne kati omuntu azze obuzzi ng'asasula okubeera kakati oyo yandibadde alwana obufuna omuntu bw'oba ofunye obutuuze kati ate batandika batya okugaa nti buweddewo kakati tunuulira ono ye Umaru Chikayi bw'oba oyagala mubuzi bajjajjaabe 10
bonna bawano Uganda yaggwako mu September yange ne bajjajjaabo bonna bali wano tekuliiko weeri mbakuwe kakati ono mubuusabuusa ki mbakuwe sente z'omusolo kati ezo zonna zonooneka zaaki kakati batuwendala nazo batuweeza z'emyaka 3 basobole okwanguya ebintu ate tuddemu tu palamenti eyise ssente endala weewuunye nti n'abayisizza ssente zino tebazitaddeko bukwakkulizo kubanga nze bwe mbeera nga ndi member parliament bwe mbeera nga ndi speaker parliament bwe mba mpisa ssente zino nkugamba nti okay tuyisa ssente zino mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu obuwumbi buno twandibadde tetubuyisa kubanga ssente tetuyina tuyina ebyokukola ebirala this time round mukole ndagamuntu nga teze expiringa bafunye kids bambanga expiringa mukyagala nnyo give it 15 years n'emyaka 3 myaka 5 tokyali munna Uganda ne batugamba myaka 2 kiswaza ekyo kyo abawaddeyo ssente nammwe ne mutaziteekako na bukwakkulizo nti tubawa ku luno temukola ate ebye-expiringa mbu kino ekyuma kye bafunye kifulumya ID 13,000 anti bakifunye oluvannyuma lw'essaawa amalukika yempuliza katono bakifunye bwe bamaze okukifuna kigenda zifulumya naye nga buli kyekifulumya ya myaka egi emyaka 5 ginaagenda okuggwako nga twetaaga ssente endala zigula ekyuma. I'm telling you ye Uganda ate vane kwekyo obukadde wakati wa 17 ne 18 abo bo tebabeerangako registered nenera obukadde 17 ne 18 oba 18 tebanafuuka bana Uganda waliwo ekibala ekirala kyennalabanga kizibu ekyaki oli yakugamba nti bana Uganda abatalondangako ngategeeza bana Uganda bali ku myaka 18 paka ku myaka 23 banji nateekawo figa naga nti figa yewe wesanga nnene nga nti bali ebitundu 6 ezo okubanga nnene naye yo yokkeeyo ne bw'oba ogenda mu kalulu abalonda bavaawo uliza katono no abaali balina emyaka 17 baweze mu 12 kati baweze 18 omwaka ogwaddako kakati we tuyitidde emyaka 5 kituufu 17 kati bali ku myaka 22 emeka abo bayitirivu nnyo kati baba bakola ebitundu 6 ku balonzi ayesimbyewo kuba president oba neewandiise bewetaaga kati gwe matiza abavubuka bano akaluboka waliwo abatane bakulondako mugende mubanoonye esebe ekibalo kye bateekawo ekyokwewandiisa ng'oli mupya okiyitako bagamba ki leeta ebbaluwa ya yerosi ya iso ebyo bye byetaagisa okuwandiisa ogirese tolondangako naye oleete ya diso paka webyagwayo banakuba ni mulaba TV omugazi asatu munyazezegayo ku ssaawa emu y'amakya g'olunaku olwaleero dakika ziyiseewo sebo walabye ebbeeyi y'amasannyalaze empya baakyusakyusizaamu naye ke baakyusiza katono bagamba batya njikuwe jimpe bagamba nti mu mwezi gumu guno ogutambula kati okugenda 1,000 ogenda kuba ofuna unit 4 omutwalo unit aga ana oluvannyuma lw'omwezi guno tuddeyo 1,000 ogenda kufuna 1.3 ate nyazira ziwa uliriza omutwalo ogenda kuba ofune 10 kati ate nga mbadde mu mutwalo nze abadde agula awo mbadde mpisaawo kakati tunaba tukola ki
batugambye ebitundu 12 babisazeeko mbadde bwe nteekako omutwalo badde bampa 16 nga umeme waali nga omwezi kutandika abantu bali nga umeme waali wuliriza kakati ne mutugamba nti umeme era nabiwulidde kati ate bongamba nti bwate umeme egenze kati ate ojja kumpa 13 lwaki yagenze ekyo kimu ekyokubiri nawulidde nga bagamba bw'oba olina units 8 tukubalira ku 4 bw'osukka n'ogenda mu units 10 tukubalira ku meka ku 7 neva ku 4 negenda ku 7 nenga mwenna muli baki kati wulira bayita masannyalaze amalwaliro aga gavumenti wamu n'amataala ago gwolaba ku kkubo agakozesa amasannyalaze babala 360 pa unit 360 wali batugambye ebinaaba awaka kati wano babala 360 pa unit kati gana amakolero amanene 230.6 zikyali waggulu naye ekibalo kyo kiri kisebo era kyoleese senye ekitongole kya era ekyo kakati ekibalo kyo kyogambye nti we wayitawo omwezi ate bagenda kuba batukuba unit 13 bagenda kusalako unit mutukoze bubi nnyo temulina kye mutuwadde mwebale kubandi mulaba TV Omugga Salam TV Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tulina kusembayo tuli majaguza tuli mukwejjajjata okubeera nti olunaku lwe yazaalibwa lutuuka era nga ku Sande tugenda kubeera enteekateeka zeyongeramu ebbugumu ng'emisinde gigenda nawulidde kikale gwategese ate Sande eddako amazaalibwa ago agange gagenda kubaawo ate ku Lwakubiri nawe wategese emisinde kasobola tulabe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wa gyavudde n'amazaalibwa age ng'ennaku z'omwezi 13 omwaka 1955 omulangira azaalibwa nnyina Kabejja Sarah Kisosonkole mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Bwe nkugamba nti manya akeetalo akali mu ddwaliro n'obwamu obwayitingana ku lunaku olwo neezaddirira mba nkulimbye naye kyenkakasa kwali kusagambiza okwagala okukakasa ekyaliwo tuggukidde ku mutala Lungujja mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala omukadde Kate Bukira obugagga ow'emyaka 12 kwawangaalira. Bukira obugagga alabye bakabaka basatu Daudi Chwa II, Edward Muteese II ne Ronald Mwenda Mutebi II era byayogera yabiraba tasoma bisome. Nze Kabaka Chwa nazaalibwa gwe mulembe gwange era n'okugira n'okufumira kwange era nafumira Kabaka Chwa tanafu kubanga yafa 3 mwenda. Ekyewuunyisa ku nnamukadde Bukira obugagga ku myaka gye yeetambuza nga tawaniriddwa amannyo kumpi gonna akyagalina Mukama ate nga n'okusoma teyeetaga gaalubindi. Omulangira Mutebi agenda okuzaalibwa nga kitaawe Sir Edward Muteese II ali mu buwaŋŋanguse naye obwakabaka bwaliwo. Mukuumaddamula w'ebiseera ebyo Paul Kavuma ye yategeeza Obuganda amawulire amalungi era omuwala Kate Bukira obugagga ow'ebiseera ebyo amawulire gaamusanga ku mulimu. Atugambye ow'erimu yatemya ku 2 n'enkoko kate etambuza okugulu kumu. Nakulabira eŋŋoma kati n'ebiwato bitukutukeeko n'amagulu gakutuke. Abazina ko katuti n'okuvaana okubula nga ogenda okutuuka eri waggulu ku twekobe nga kitalo butalo. Ebbino lyali ku Mmengo twasula tusinikiridde nga kasooli omusuneko tuli musanyu tusanyuka ne tubuuka ne twambala ssanyu lya Buganda ngoye enjeru abakyala twesiba n'atalina kabina nga asaba mu bulangiti munda afuna akabina engato twambala takakondo ono twazigulanga bulobina yalinga olwo atunda engato ez'ebbeeyi engato girina engato ya lobina okugenda wa ngoye tugula mu drapers
mukazi mukulu Bukiro obugagga olwaleero anyumya nti Abaganda tebaamanya nti Omulangira yali azaaliddwa alirya engoma kuba waliwo bakulu baabawera wadde bangi emitima gyabakubira. Kyakubisa abantu enduulu empaka ne zibeera ng'akati bw'owulira zino bwe ziri kaakati. Kati bakati wa Nnaabagereka yasika tekisoboka wadde Mutebi yajja kusika bannange tekisoboka kubanga Nnaabagereka yali kuno yagenda okugenda ebweru nga luto mweruli twamulangira katunona zibanga mulembe guno emirambo egyandigudde awo mizibu. Bukiro obugagga agamba ebiseera ebyo leediyo yali emu mu ggwanga ate ng'ebya TV tebabimanyi ebifaananyi baabirabira mu mpapula z'amawulire. Gambuuze waligawo Gambuuze walingawo gundi Agasi akatabo ka Agasi bwebutabaati obwaligawo eyo Uganda eyogera bamukubiranga nokulawunda wano ekibuye wano akatale kali kati naye awo obanga walingawo nakali ya Uganda eyogera. Naye okusinziira ku muyambi w'omutaka Semanobe Semanda Emmanuel, Ssaabasajja Muteesa II yalagira Kabejja Sarah Kisosonkole eyafunira ettu lya Mugema mu Bungereza akomewo Omulangira muzalire mu nsi ye. Bw'agenda e Bulaaya ebbanga lye yamalayo ne kizuuka nga ali ttu lya Mugema. Bwe kityo Kabaka bw'alaba nga ebiseera bitambudde kyava ategeeza be yali nabo n'abagamba nti bannange omuzaana ali ttu naye Nteesa addeyo ewaffe gy'aba azaalira Omulangira. Semanda agamba nti Kabaka Muteesa teyakoma ku ekyo era yabuulirako be yali yeesiga nti omwana oyo bw'aliba ow'obulenzi yaliba Kabaka wa Buganda. Era bw'atyo omuzaana n'akomawo ekiseera kyakituuse mu 54 n'agenda e Mulago mu ddwaliro. Eddwaliro eryo lyali nga likyali ddwaliro ddala era gye yasumulukira eyo. Katonda omwana n'atuukirira nga mulenzi bw'atyo n'abanga ye Mulangira. Era Ssekabaka Muteesa nga bwe yali akyogedde nga yalisikira eŋŋoma era bw'atyo yasikira eŋŋoma. Wadde emyaka egyasooka egy'obuto Omulangira Mutebi yagimala kuno, Jjajja Kate Bukiro obugagga atubulidde nti kyali nga kizibu nnyo okumulaba awantu wonna. Nga talabikako n'akamu era yalinga aboneka singa bwolaba omwezi bwe guli guno naye nga ne Kabaka bw'abeera. Okujjako ennaku zino twaggwamu ensonyi. Kabaka edda Kabaka mwamulaba okuva lyabeeranga mwamulabanga mu Novemba nga 19 ku mazaalibwa ge. Yenga Kabaka atalabwako n'akamu katavaayo ng'olumusangawo nga tekisoboka n'akamu. Nga bwe bagamba nti eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba, Abaganda abamu gwabakubira nti Omulangira Mutebi aliba Kabaka waabwe anti kitaawe ebiseera ebyo yali mu lutalo ng'alwanyisa abafuzi b'amatwale. Enkuza y'Omulangira Mutebi, okusoma kwe n'engeri gy'ali eŋŋoma by'oba olindira olunaku olw'enkya wano mu Masengejje. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. Eno ye Salam TV. That is what you wanted. I just don't want you getting hurt. Let her get out of my house already. You spoil the kids and then you're talking. I want my son, Amuliat. What did you say? Sireka mumpulungusa wadde net kankulage. Twambuse wa chairman babiri kankubuli. That's my man. We have a genuine interest in your land. Kama nemo pocket, tambula body street, issues are my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oro cash is gone, netaga yo karoni, nigga mukafoni, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable.
MTN together. Our ambition is unstoppable. We are what? Unstoppable! Ng'oyagala okukola emikolo gya hijja ne umura gituukirire bulungi. Anwar Travel Agency wagiwulirako wali otambuddeko nabo bakuleetedde enteekateeka y'omwaka guno mu mikolo gya hijja ne umura. Bajja kutambuza bulungi bakusuze bulungi n'emikolo ogikole bulungi ddala. Anwar Travel Agency bakulabirira ekisusse n'okusomesa abagenyi ba Allah ebikwata ku hijja ne umura. Batuukirire kati weetegekera olugendo lwa hijja ne umura ng'obudde bukya bakuleetedde olugendo lwa hijja 2025 mu golden package ku $650 zokka kw'ossa ne platinum package ng'osasula $9 zokka. Tambula naffe okole hijja ennungi. Okumanya ebisingawo tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero ku Kimathi Avenue UAP building omwaliiro ogwokusatu oba otukubire ku ssimu 0702 029 143. Anwar Travel Agency, Hijja and Umrah Services, a journey of a lifetime. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Join Centenary Bank's Superwoman and get a business loan within 3 days to soar you to new heights of financial freedom. With Centenary Bank's Superwoman Savings Account, you can enjoy discounted loan rates, loans of up to 7 million Ugandan shillings without insecurity, loan payment periods of up to 24 months, networking opportunities and free legal services, access to financial education and so much more. Unlock the Superwoman within you. For more information, call our toll-free lines or visit any of our branches countrywide. Centenary Bank. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chopper General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Eno ye Salam TV. Webali kwera nti okyali naffe ku Salam TV era nkulisayo mukumulamu nja kutegeeza nti tukyagenda mu maaso abali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program mukeze Afro Mobile akasente katono nnyo kosobola oteeka omwezi mulamba olaba onosasula nsukenda mu lwenda omwezi omulamba n'olaba TV zonna zoyagala n'owulira radio zonna zoyagala n'olaba buli kimu kiweetaaga bakoze enkyukakyuka Afro Mobile genda ku Apple Store genda ku Play Store ojja kuba ate osobola ogidownloading nga ogiteeke ku simu nyangu nnyo okozesa ate buli kimu kyayenjiwadde aba Apple Store oloza bangi bangi ennaku zino bangi wandi basire queen bonna bazina genda nga bwakigambye mbadde manyi abasinga obungi balina Play Store naye mugende yonna gye mugenda musobole okulanga mu downloading Afro Mobile musobole okubira nti mugoberera buli kimu twaha mukibi omwala kikaye nga bonna bagenda mu maaso naye njaga kukubira mulanga nti gwe asobole okuwezaayo $600 genda ku hijja
tolinda kuweza mutwalo ba annual kubira Dr. Fizi wa Lusimbi omugaye nti njagala genda kakaaga tolinda mutwalo toja bisobola mukubire ku 0702 yongero wandike 02 943 Dr. Fizi njaga kuntwala akalango kabera kawo ku TV. Munayo post tulaba amawulire Prime Minister Robin Nabbanja yatabukidde ba contractor bonna abakyaganya okumaliriza enguudo z'omu Kampala. Abakola bambi bakola ko enguudo ezimu bagenzi baziziba. Awaliwo akadde tukwate ku masimu 0758 ngati tunakwata masimu ebintu binenge gye bitambula ne bikwewunyisa amakikaye. Leero Odinga yabadde Kampala yaza okulaba President Museveni. Kakati mu kujja Kampala nga President we Kenya William Dr. Ruto yamusindika amugamba nti genda ontabaganyize entisezo. Ziri watabaganya aliwa naye. Kenya ebintu byabwe bikwewunyisa. Atabaganya Uganda atabaganya South Sudan ne Uganda ne White Army abayekera ati yamusindika wano yamusindike Sudan South Sudan gendo olabe nti South Sudan awaberawo ku mirembe kati kye kyamulese Uganda yagenze natuuka okulaba Raila Odinga beyatuuse mu makage yasanze amajenga gasibyeko raga nti ono tumukutte first vice president of South Sudan yavayo niye mulugunya lwaki Uganda yasindika amaje kakati ate mulugunya otyango oli mu government bamuga nti gwe amaje abayekera babo teeka de mwavula anti ekiwandiko twakirabye naye abayekera oyinza okubeera mu government ate n'otandika okuyekera government omusajja ono South Sudan yali eyinayekera ate bamukwatidde ki wenjugirira kati bino bifulumiza ali under house arrest era Raila Odinga yabadde agenze okumulaba okwogera naye okulaba kiki ekigenda mu maaso baga nti White Army ye kati agendayo ayogere naye Vice President aine akabinja kakabayike wa South Sudan bwe bigambibwa sobolire kakati bwagendayo nga bamugamba ntujja mumulaba genda mufo kyokudda Kenya yayitidde Uganda yazze Uganda naganize kusaba lukusa olwani kulaba Riek Machar nti kikyo bijjewa nti bwentuuse South Sudan ne baŋŋamba nti bwe mba wakulaba Riek Machar nina kujja wano Uganda kati ate ne South Sudan nemweganda nega nti oyazze ku bibye tetunamugambako ntegeera awe tuli tetunamugambako wenjogerera embeera erabika nti si nnungi neweewuunye nti omusajja yali ali mu kalulu bwengaye nti politics wa Kenya muzibu abano bakola endagaano kati bakola bonna ono gwasindika genda wano gende Congo kirungi naye wano politics oyo yinza omufuna Kyagulanyi yesimbewo ne President Museveni 0758 oba oyitira ali ku simu ate tumanye bintu bikwewuunyisa n'ovuganya n'omuntu mu kalulu n'omuwangula mu kalulu n'otandika omutambuza gwe genda wali genda wali emirimu egy'enjawulo genda wano munaffe ali ku layini abasajja bazimba politics waabwe. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam rahmatullah. Sebo tukulamusiza Sekawere sebo. Mulamuse oyo Sekawere. Umaru chikaye Sekawere. Ne TV ngogitandikirawo. Tewali mwa kiganye sebo. TV ngogitandikirawo gamoli ge twatandise nago. Wereza amata
Sekawere sebo nkulamusiza mukama wange. Nange nkulamusiza sebo. Mukibi Aisha yakoze ddo omulimu. Engalo za kuweza rubarubwa tasobye omwana. Engalo za rubarubwa ntirengera tasobye omwana alhamdulillah omwana mwemu bulungi. Amina. Okusobya okimanyi. Mulungi. Amina. Okukingako bakadde be sebo kuzaala omwana sebo kuzaala kujagaana mukama wange sebo. Amina. Era nina ekintu kyempuliddeawo ng'onnyonnyola nti waliwo omwami yawasa abakyala abameka. Omusanvu. N'abaana 7. Ow'emukono. Gambe n'otya nnyo otidde naye otomanya ndi mukama yasalawo. Yatidde ow'emukono. Why? Amidu Wasaka. Amidu Wasaka. Wali otandise wano okugamba. Why? Sikaye mbadde njagala kutegeeza omwami oyo wootobadde ono ayina obwokulya bwe yali agabaawo tulya Idi n'akubisa abantu mu ngalo. Waliwo omusajja ali eyo egwagalira omuntu abeera ng'ali mu ofiisi ye yagala bannaage. Yakola ki gwe bondopera? Yagambanga gwe mwannyinaze gwe tosinyala kubuuza bibuuzo bingi gwe etulya Idi olimaze olwafunye obuyinza. Waliyawo omwami oyo simanya abeera nnyo ku mpuuga oyo yayayaana oluyayaana lemanye eggwaga. Ani oyo? Ani oyo gweoyogerako? Naye muganda wange mugenze ne mwogera ku nguudo buki. Nate tuli bubiri bannange enguudo abasajja eggula emmotoka yange yayabisendabirwamu baddira ebiyinja ne babireeta ne babiteekaawo mu luguudo wakati. Babagira nga basaasaanya mmoloka bwe ziva eri ziyitawo buyisendabirwamu z'abantu zifa. Kikaye senga mutuuka ku poliisi y'Ennateete wano. Mukama Katonda alina okutaasira buli omu alaba omuntu bw'atamanyi. Kubanga nga bo mu bagiteze wano Ennateete ku bimotoka bino ebiri mu luguudo mwennyini wakati otya n'okutya n'obuuza abasajja bano ekibakwasa emmotoka z'abantu ne batazibawa ng'abantu emmoloka baazigula sente empitirivu ne zivundira wano ziyikamu enfuufu ebintu abantu bibonaabonera wano emifaliso engoye amasaniya tebayiwaawo wadde tuzzi. Obuuza eggwanga lino n'empulira nabbanja ng'awoza mbu simanya mbu nakambuwalidde abantu abakola enguudo. Obeera luddawa? Ofiisi ya nabbanja ogibeeramu wekka. Toyinaayo bantu basobola kufolowingirako bantu ne bakugamba nti Nateete wafu. Yagenda n'agenda omukazi oyo gw'olaba talina nsonyi n'agenda kugula eri ekyotera oluguudo. Yali yakavaayo tulakita ne zimugoberera. Ab'ekyotera luli baali benyiye ku luguudo. Najja wano Nakawuka. Abasajja abo Mungu alibakola atya bannange nga balimba oluguudo lw'Enakawuka. Engeri gy'okolima obukolimi katukwerekereze. Ate tusobola kukolima bukolimi oli mu kukolima wa musolo. Abafunye ebirabo byabwe nabo bakolimira. Amafuta gano wawulidde ekyamasanyalaze okisomye bulungi. Kati waliwo ababbi abasinga abo ompooti akawomereza ku mugaati n'omaliriza ate n'ogenda ondeega ompadde omwezi gumu ate ogwokubiri ogenze kunnyigawo mubbwa. Mukama abasaasire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Naye wateekwa okubeerawo ekikolebwa. Wateekwa okubeerawo ekikolebwa. Musajja wange Geoffrey agenze n'agamba nti amasannyalaze gano tulina okugeegendereza. Kubanga bwe babeera nga mu mwezi gumu bajja kuba babinika ssente ezisukka nezibaddewo. Kubanga luli obadde ofuna mu mutwalo ng'ofunamu units 16. Kati bagaye nti omwezi ogusooka tukuwa mu mutwalo tukwamu units 4. Oguddako tukuwa 13. Kati kulayini eyo ey'okukakkana bwe tutyo ne mutuyisa naye tubadde kitegeeza ndi nogenda kwemu something ne ku 13. Geoffrey kyagaye ndi mu myaka 5 esatu unity omutwalo mugulinde mu unity 4.
watekubaawo ekikolebwa program mukeze amachago no kulwalero tukwebaza okutambula fenna sebo akatale waliwo olutalo lwakatale ati lutalo eggwanda wali nalabye bakuba amabaati bagenze okera entalo zeeyo mbadde twazima hamu yazimalawo bali balwanira hamu ng'azimbawo kwata omundi gumu ng'azimbawo se hamu mulala mugagga mulala kati soka tuwummulemu tujja kudda mweba kuba ndi mulaba tv omuga Salam TV nze Twaha Mkiibi tune Umale Kikaye temuvaawo. Thank you.